wazibidde ng'ebibuuzo byafulumye by'abaana fa primary 7 era nga bagamba mutino according to abantu abatudde mu kintu kino bagamba mbu at least waliwo improvement y'amaanyi nnyo ku myaka giri abantu abamu batunulira numbers ne batatunulira percentage nabadde ndaba mukulu wange mpozi Jimmy James Juko kuli aba head teachers ba primary bonna mu ggwanga nga yogerako yadachadde wa Frank Walusimbi wali ku TV nga mugamba mutino abantu batunulira nnyo enamba zino kyekikola abantu batunulira percentage okuva gye tuvudde paka we tuli bakoze bulungi era nga as usual emyaka bazze bajja bakola bulungi abawala nabo bagenze bakola bulungi naye ebikwegamba waliwo subjects ezikyatawanya okubala mathematics akyagala yabadde was subject yabadde mu binnyo at least batrying okupuling up their song n'oluzungu ne balukola bulungi kyensinza okutunuuliramu nti nga minisita ow'ebyenjigiriza guno gwe mulundi gwe ogwokusatu okuba nti afulumya ebigezo bino nga ye minisita ekyo nno kiraga nti waliwo improvement era ekyateesa omukyala Janet Kataha Museveni mu ministry eyo tulaba nti ayinawo kyagenda ayongera n'amasomero ga UPE gagenze ga improve kubanga luli bali bagamba UPE tebakola bulungi naye ate tubadde tukyali awo omukulu mpozi akwasaganya UNEP executive secretary Munaffe Dan Odong n'avaayo n'agamba ebibuuzo by'abaana ba primary 7 bakandense 135 byakwatiddwa kino kigambibwa amasomero mangi yo tetujja gasoma mutino gano lino balino naye of course agasinga gali up country agasinga gali eri mu bakonje security operatives babugambe basanga abasomesa nga bawandika answers ku rubaawo bagamba zino ate nga oluusi babawadde emitwalo 5 abaana baleeta emitwalo 5 abazadde bacontribute nga babasaba sente kasasi emitwalo 5 ekyo bulaba amasomero agasinga obungi bagakutte ekyo nno n'amasomero toganenya nnyo manti nno n'omuzadde bw'aba aleeta omwana mu ssomero abamu basooka kubuuza mukoppa mubbira abaana naye tulina okuvumirira gwetuvumira ne sekuvumirira amasomero agasinga obungi gaagala nnyo okweteeka okwemulisa galage mugo ate ekintu kino kati nkikooye twakoze bulungi ffenna simunayo kiba kituufu bagamba bati bakola bwe bati baddira abaana be balaba nti no tebasobola kufuna first grade ate tebaddira buddizi bakola gye bayita registration exam bw'ogigwa toligestaringiraawo yesebo nga bakufunira essomero ly'abalala nga bakugaba kati bo nga basigaza abaana baabwe 25 ekisinga okuba fane gye bakugabye bw'ofunirayo first grade bakubalira waabwe yes gye bakugabye bw'ofunirayo first grade oba waabwe nina era kyeziramu kyembuuza kiromo linga bwenkubuuza abaana bano baba standby amasimu gabere ready ekyo kyekisinga abazadde baabwe noonya abaana abagezi babakubire mbu mwangwe mankusomera engoma ne bazitegekawo embuzi ne bagitegekawo emicomo saawa nnya giba giyidde kati result zanguwa kati zanguwa mangu zanguwe nera bwezifuluma ku saawa 4 kitegeeza kale nnya n'eddakiika mmeka katugambe nya 2 nya 3 nebataliko kucelebrating omuddakiika mmeka dakiika 3 zigenda owera 5 mangi naawe batandika okujaganya ku saawa nnya nga tebinnafuluma kasaba bawulira nno bagambye nno bagenda kufulumya leero saawa nnyo embuzi eba eyidde nga n'amazina gatandika ebyaffe mubiwulidde mwewamwe byabadde bitya Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. White Star Magic sabuni w'obuwunga ow'ebyewuunyo azza bujjengoyezo olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gw'abo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni w'obuwunga ayoza engoye okuva mu bidiko ng'ate ayongera ku byonsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekireka engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna. Are you building a house? Are you growing your business? Securing your children's future? Then make a savings plan.
and then stick to the plan. So for the gateway, I got a movie say the village. My money, set the my money. Don't just save with a plan. That way you can have a financially secure future and avoid borrowing to pay for necessities. Are you planning for the future of your child and looking for the best school that will provide a holistic education? Crim Hill Nursery and Primary School is the answer. Unique in providing a welcoming and stimulating environment that promotes creative learning through access to a broad and balanced curriculum. Crim Hill is a day and boarding school registered by the Ministry of Education and Sports with a UNEB Center number. The school fees are affordable. At Crim Hill, boarding pupils are provided with mattresses. Call us on 0782 556884. We are located at Mulago, Mawanda Road. Insanga waneba kankanya. Okusawa 12 mpaka ku myezi okumacha. Fetugera n'akamonyo ku matama. Kusa ku macha fetu chimanyi. Fenna twachikonda mu deno. Twachikwatira ekyokumacha. Kusa ku macha fetu chimanyi. Bw'obanga olina ebirwadde. Bisanga wano musawo. Kusa ku macha fetu chimanyi. Pologulamu z'oku radio. Bisanga wano ejjajja waazo. Kusa ku macha fetu chimanyi. Era tadde nsimbi mwattu. Kino kyakofuna obugagga. Kusa ku macha fetu chimanyi. Bisanga wano yeyatula emikisa. Tebakulesi gye bagikirika. Kusa ku macha fetu chimanyi. Bisanga wano empadde n'omwami. Enjazesa n'obufumbo. Kusa ku macha fetu chimanyi. Atamanyi kikwa kyekonkulage. Zewekanjiriza esagala nsumuwa. Kusa ku macha fetu chimanyi. Bisanga wano ensudde n'eddalu. Kale yunayi yetandise. Kusa ku macha fetu chimanyi. Insanga wano ng'ova wano. Abanga bange koyi ndye abooluganda ab'emikwano nze kuyomba olw'ebibuuzo ebyakomyewo ddala ki okweraga okwo bitugasa ki era biki ebyo era mbabuuza mufunamu ki mukwata abaana ne mubaleeta ku tivi zaffe ku rediyo eno wane ndaba nze bwe nti tebafunamu bo mu amasomero omwegazaanya naye nnina ate era obusungu abasomesa abezinyazinya bagaddiikuula. White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ngeri yonna. Mugongo bakiguddeko agabbi gazze nga gambalidde emijambi y'emyogi ne galyoka ganyagulula ekyalo kyonna nga bagaleepinga abakazi kyokka nga gabakakabukasi nga gabagamba bw'otowoomesa ngenda kutema yawiyo kati bannaffe ab'Uganda Muslim Parliamentary Caucus olunaku olwaleero badde balina mpozi okubeera mu paarlama okugenda okusabira wali ekkololo basabire bayisiraamu bannaabadde battibwa mpozi mu ggwanga okumala ebbanga ddene baagaaniddwa tebagenda kikola abakulira omukulu gwe mmanyi obulungi nnyo mpozi ono gwe bayita Sebagala avuddeyo n'avumirira ekikola kino aba Muslim Supreme Council babeeganye embubo badde tebabimanyi Varsity Lady avuddeyo n'alangirira n'ekirangiriro ekikakali agambye ebibuuzo bibino byafulumye yesimu eyogeeyoge naye tewali ssomero lya private litalina bisaanyizo bulungi erigenda okuggulawo ng'akusoma kutandise.
Kadino katambule mbyakusoma n'ebinate bino byakusanyusiza ebiri emakerere mwisi Uganda atenga y'emmisi mpozi World Africa Benacho Queen yasobodde okuwangula diguli ye munnange mwana mwala webale oyogeyoge okusoma mpozi bachelor degree mu bino bya business computing. Abalala bangi ba celebrity abafunye degree tetujja boogera naye bambi abayimbi mwebale ne bannakatemba gattako ne ba celebrity okusoma twali tuvumibwa President Museveni wawulira bino ali mu kibuga ekya Addis Ababa agenze kwogera n'abakulembeze abalala bagenda kubaganya birowoozo ku nsonga za DR Congo ezikutte akati ensangi zino kyokka bamunasudde ekifaananyi ng'atudde wali yekka bw'ati bali abalala bali eri bali mu mboozi zaabwe wabulanganyize kakati no mwana mulenzi ono komando tomulabangako ye yasobodde okutaasa mpozi bannakenya kuba tujja badde bagirumbye era wetwogerera bannakenya bagamba ate ono muyitirivu nyajja tutendeke bannange yalaze obukugu bannayuganda bagambye oyo temuli ffe tetulina bakomanda abakabiwa walalalalala Banange Uganda ekulakulanye wawulira bino tutandisikidde ddala okola ebintu ebyaffe kati wenkugambira bino tumaze okukola eddagala ly'enkwa tugenda kuba tuzitwala ntyaje President Museveni ku ntiko amateeka gano agalabiddwako agagenda okubanga gasobola okubanga gayamba abayimbi twagaganyira tugavumira neseguvumirira naye waliwo amalaga ettanisa okubanga tukkiriza naye waliwo gwe balina n'okwongeramu obwenzi bususse mu bayimbi baffe Lydia Jasmine yavuddeyo n'akakasaamu nti no Rema wepankapanga nti omusajja yonna mwagaladde era bulijjo yankuba omukiri yefiye batabuse nebbaawe empozi emusikatisi enjaga esusse wawalalalalala White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasanzeeyo mugere White Star Magic sabuni w'obuwunga sabuni Uganda agoba mama bala mungoyo ojja kwewunya kino lekemula ogenda mu supermarket oba maduuka una olage mutino mwefunire ebyo bijja kubanga bitedde bulungi nnyo anenyaga n'okuzigira gw'amanyi mutino wa Easter basopo badde tomumanyagala omutegera olunaku olwaleero ate naye muyeeterevu nnyo Bidco mwebale nnyo mwebale ddala okutambuza ensonga ekyo kiyeeterevu nnyo kuzigira Wilson Hardwares and on one stop center eza tiles zonna za buli kika bakola super set adhesive tiles ne grout UNBS yabakonia mudda by introducing new stainless steel tubes ne pipes no ziwe ukatene atizitalaga super set adhesive omusanga Hardwares wonna mu ggwanga oba siku Wilson Hardwares miles mukaga as a road oba kunabula ket 0705 esimu gyo kuba okumanya ebisingawo ali nyakalo kuziga ne Z color dance samabati mayitere nnyo banafu bantu balo nnyo mwe bali ddala aba roofings okutuleta gano gawangali milioni 5 kusinga battery ya bulijjo tikatelaga tekaita buku mu nyumba gajam designs colors ne textures and pitable for the last roof stunning Londa Roofing strength of a nation 0800 bilinya 000 esimu gyo kuba okumanya ebisingawo kitegede na wabange yes yechichicho yalete nkuba enkuba kuzi banene enkuba efukumuka ennaku zino yaletedde abantu bena mugonga ebitukula yabazalidde ebitukula dange byamakayi agabbi gakozesezza akakisa k'enkuba ne gagenda galumba ekitunu agambalidde emijambi egitemagana nga mukene ne gatandika omu ku omu galumba nju ku nju otyo tuwekyo sente leta buli kimu towa pesa wano jamu engoye olubagisa mwani omukyala iye bannange omwami gewekweka eri bawe bamwebasiza wange tutunulayo otyo tebatandika emikolo egyekinansi yesebo egiba gyakinansi nga bwebakayana otyo mbagatemu gabadde asatu firi basooka kulwanira kusooka firi gakubya ekyalo kyo n'omukiri yesebo kati firi ng'akalulu bakuba bweyogera bubi Firi. Is it three? Basatu. Three. Three. Na watandika tekawo. Tekawo ki? Tekawo nkwasi.
ate si nkwase bwera tebakiteekako naye waliwo kokonyega akalala njagala tukakase bulungi abawuliza baffe nga kiko ali wano awuliza mugambe kidomola akone ku bantu ako kaakati nga bwe batandika emikolo nga begitataba bulungi ng'empizi kuyitamu nga kikibaga byowabbaawo ebitali byebaze okubba mukyuzi kika kinaawe mbunga bwe bitanoga naye ng'omukyuzi guveewamu eyo embeera embeera yokka nga bakukaza olwo nga bayita nebbaawo vayo gwe kali gambuuzi bizo byakuba biri biti mundino temulimu ki temuli mukyuzi ne White Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala ennene byekola bigifudde ennene era ekyayuuya ekibira nga bulijjo nekwabiri kiwunyumirwa musamu katikali sampo zemeyo kumacatukena masale bensanga wala siri mukatemba zerekanga ziyesiye baddenda nebiryo nakuma nga bwe wandeka luli ojyokunsanga mulyango bw'okuluma mutima gufuula gwatuma bakwanapana swiki wagikuma nze nalopinga tebakola abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira ebyo babagezeeko tujja kumala tubalazeko tebawulira paka nga balabyeko kukusabalala tubasazeko natera kumankusanga tebakutegula natera omutima gwange tebakunyakula unansonyiwa amaaso gange obutakuvangako okulinyiriza nga kinkakatako abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira ebyo wabula tulesekala mbuyesijekutanawokuka okwali okusonoke kukwagala bwekikyo kyankwata tufuuke batterihwadi mikono mukono nga tova ku kadi nga tali kubasadi taliriyeberedde radikali olina takisi mu mukwano gwe boseesa ne wekikeesa kuggwe sisala kuleesa olawo toli mukuuso limukonga abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira abakula bakiira balupina kyolunyagano omuyinza basuubira yetuna bisuubira ebyo babagezeeko tujja kumala tubalazeko tebawulira paka nga balabyeko kukusabalala tubasazeko natera kumankusanga tebakutegula natera omutima gwange tebakunyakula unansonyiwa amaaso gange obutaka omwaka ngumwagaliza kubeere bulungi nnyo era tulina okuba nga twanveiringa nina rosa kayima olumya banno ezikazizo nyakweresawe moyo kumakyemu nomunafu ekisule wakuma ajja kuleeta amawulire sawa yaffe eri ebbiri wali tujja kukwatadde ekiteeso kyaffe kyakyula bisangano bizonto era bisangano bizonto twira ogenda ku youtube bisangano bizonto amasomero agakoze obulungi ojja gawulira oh my god bena tubabuzako mulimu kyamasa mutanno ebinyuma ebyo bikyali bingi nnyo ojja biwulira emtendera epeso batwala tuwumuze mutukomewo nga twongedde mulunga tuliba Jamia Obeto, the future president. Hello. sawa yakusomoziraba njiraba kale etaiba yeeyo budde nga si bulungi ebweru kiki obudde kino bwatyo
budde bukuteeba enkuba egenda kuba bwetonyeewa naye ate buno bukibulala nazigamba bweti since the government decided okubeera nga miti tatemwa bulunzi that is the weather that is African sanguinity Uganda part of Africa ebizaamu yakomyewo azisinze okuba yabbali kati byebbali kati ate nonti Kampala nalekeza nakani Kampala obukolye naye mulala ono sekitaijeno mulala baleeta n'ekipya okuzibaza walwabi bye baleeta ate mu maaso abagenda kukwata ababbi bali ojja kutya ono balina okufuluma nga basoma ebintu ebituufu nakitwala mu 1988 Nkumba boarding primary school nafuna buna engene namiryango 87 wafuna mumeka 9 wafuna 9 abantu bako naye kati oliwa Obama style. How are you, Sebo? Yeah, I'm fine, Sebo. Kati mama ya bana zayogede Flaska. Flaska ndiyazo ogedeko. Ate Flaska wazogereno. Ate MP na bate restaurant ekola. Buli omanyi nakujja ne Tiffany ne Flaska yi. Twali mu katibali wali. Ate mukooti biwamu. Sieno bana. Musiba keko. Abazibi agenda kuliisa. Naye osimanyi nazigamba tebasobola okuziba bodaboda nga si ya bodaboda. Excuse me, Mr. Ochola. I told you nti abazibi ni Kampala and Wasiso is very moving, even Mukono, moving very hardly. Abamajaba patu bachatambula. Zisatambula nezi. Boyongiri. Zongena. Bekulemu kwega omulimu abala bayitena. Sikoze omulimu naye problem ali omu. Ono abazibi eri tiimu. Livayondi zinezenda mugongo. I told you zitambula. 4 bodabodas. Zina nuwa. Zina even derore. For the B2s. Now here UPC. What you know UPC? Fokusiko atanga eziba. Mukono mwagenda. We can't off joint here. Iye ni abanezimanya. Eyo mukono nzibi. Enjiri ennongo semeya binsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba maneja Kavuma ayagala biteekisa muliri obukadde 380 amutwala mu kooti lwa kumwonoona yalinnya banaye abateekisi b'ebivulu abatasoma mutuyambe mutuviire ku bivulu mamanya bw'oba ogamba biteekisa kuwa obwo obukadde mpozi oba oyagala akogge bukozi saagala kukyesibako ekyo kangende ku nsonga y'ebibuuzo atwegatiramu nga kwaya nga tugamba nti olunaku lw'eggulo bibuuzo byafulumye banjire bajaganya batica n'abayizi twebaza minisita Janate Museveni okutte bulungi nnyo embeera y'ebibuuzo obubbe bukendedde. MTN Red Best Solar etutte binsanga wano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Best Solar systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Best Solar power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa mutwalo gumu 9 olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Best Solar power kino kya ddala. Esaawa zigana kuwera emu ey'okumakya ne Super 3 zanya era owangule. Saasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Easygo card okuva mu Shell. Giswayipinga buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Eno yasimba news. Buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesiika ku ssaawa eno. Nga gakutuse
ebikozesebwako Airtel. Kyusa simukadi yo leero odde ku 4G awo ku dduuka lya Airtel eritunda layini weefunye GB 5 ez'obwereere. Airtel, omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Eweze essaawa emu ey'okumakya mwasize mutyeyo bannaffe abatuwuliriza gano gali mu bujjuvu nze Waguma Sisuule. Uganda Parliamentary Muslim Caucus kibiina ekigatta ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga abasiraamu banyiivu bya nsuso eri ekitongole kya poliisi mu ggwanga nga bagamba nti poliisi enaawuka eri okubalemesa okusaala okwa jjuma okubadde kutegekeddwa olunaku olwaleero ku kisaawe eky'ekijjukizo ekisangibwa e Kololo okumpi n'ekibuga Kampala. Okusaala okwa jjuma kugendereddwamu okwekubira endulu eri Allah olwonno ataase abasiraamu bebagamba nti bakwatibwa ne batulugunyizibwa n'abalala ne bawambibwa ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 17 Januari w'omwaka guno lunaku olwajjo yawandiikiddwa Asumani Mujenyi ku lw'ekitongole kya poliisi ng'agitaddeko omukono ku lwa Inspector General wa Police Martin Okoth Ochola eri ababaka abasiraamu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eraga nti ekitebe ekikulu eky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council tekimanyiddeeko ddala nsonga eno ate nga kyekigenderera okutunuulira emikolo gyonna egikwatagana n'enzikiriza y'obusiraamu mu ggwanga. Ebbaluwa era eyongera okuwa abasiraamu ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga amagezi titebeetantala okweyongerayo n'omukolo guno kubanga bayinza okweyiwa amanda mu mbugo. Mubaka mu paalamenti nga imaamu waayo era nga yakiikirira obukiikakkono bw'e Kawempe mu paalamenti Abdulatif Sebaggala yagamba nti poliisi erabika ng'eyeewugguusa kubanga byonna babimanyi ate n'ekitebe kye boogerako eky'obusiraamu n'ebintu kibitegeera. Tetugenda n'omulundi n'ogumu kuddirira okulwanirira obwenkanya mu ggwanga lyaffe n'okusingira ddala engeri gye babonyaabonyaamu abasiraamu, engeri gye babakwatamu, engeri gye babaggaliramu, engeri gye babasibamu. Tekijja kutwewuunyisa n'omulundi n'ogumu olwaleero oba tugamba nti ekisaawe ekyo ffe nga poliisi tugambye temugenda kusaalirawo kubanga temufunye lukisa kuva mu Uganda Muslim Supreme Council. Nze nsubira bulungi nnyo nti ebyo byonna birina kwekwasa kubanga Uganda Muslim Supreme Council kopi zonna ne stampu kweziri babadde bafuna enteekateeka efaana bw'eti. Naye ndoza baagadde kwagala kukola mu ngeri ya kwagala kukubaganya nsonga efaana bw'eti. Era ffe tujja kugenda maaso n'okukola enteekateeka ez'enjawulo. Kino tekiriiko oba ogwawa nteekateeka yaffe yakwongera kulaga butali bumativu bwaffe kubigenda mu maaso. N'olwekyo bannayuganda mwenna abadde bateekateeka okusimbula okuva yonna okujja e Kololo tuli bantu ba mirembe. Tetwagala n'omulundi n'ogumu olw'okuba tuli nkoko njeru ate mujje e Kololo babakwate babasibe babatte mu mbeera efaana bw'eti. Twagala kwesuula mu mbeera efaana bw'eti. N'olwekyo wakati mu lumi mwenna abadde bateekateeka okujja n'abo abadde bamaze okutuuka ejjuma tejja kubaayo tusaalire mu mizikiti gyaffe emirala naye nga mwenna tubakubiriza gyonna gye munaasaalira mwongere okulaga butali bumativu buno obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe n'obusosoze obufaana bwe buti. Omubaka akiikirira eggombolola y'omukulu w'ekibuga mu paalamenti era nga yakwanaganya emirimu gy'ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga abasiraamu Muhammad Nsereko yagamba nti poliisi yeeyambisizza Asumani Mugenyi olw'okuba omusiraamu ate ng'amanyi bulungi nnyo ennono n'ensonga ezikwatagana n'obusiraamu era n'abasiraamu engeri gye bagwanidde okusaala. Abasiraamu mwenna tuzze tubagamba nti tuwerekere omulimba paka bwe tunaamutuusa ku mulyango. Ndowooza mukitegedde olwaleero batugambye nti temunnaba kufuna lukusa yadde kutabagana n'abasiraamu bannammwe okuva mu bitebe ebyenjawulo. Baganda baffe mwenna gye muli baagala batukontanye era kyekyo lwaki baddidde mwami Asumani Mujenyi yaba awandiika ebbaluwa eno. Haji Asumani Mujenyi sijja kuddamu kubanga gwe bakozeseza bukozesa kuwandiika bbaluwa eno naye nga gwe otakimanyi mu mateeka g'obusiraamu nti Allah yatulaalikako ejjuma oba bakama abo tebakimanyi nti ffe tetulina gwe tusaba lukusa kusaala jjuma. N'olwekyo kati wano batuzannya nti saba ono saba ono saba ono saba ono. Ako nako twakategedde bwe muli bamutuusa ekiseera ky'oggaba obululu mu bubawe nga bukimanyi nti ekiseera kigenda kutuuka ng'okusaala esswala ettaano nga muzisaalira mu jjama bajja kubagamba engeri gye mutaawandiikidde poliisi temuteekeddwa kusaala. Nabiira Naggayisa Empala omubaka akiikirira edisitulikiti y'e Kampala mu paalamenti yagamba nti kugaana abasiraamu okusaala kubanga okusosola mu ddiini. Mu byafaayo by'ekisaawe ky'e Kololo opposition yeegaaniddwa. Kati tugambe nti waliwo eddiini ey'opposition nti obusiraamu ddiini y'opposition nti mu ddiini bwe baba bagamba nti mmwe eddiini temulina ttabu naye abasiraamu mulina ettabu
kitegeeza bantu ba mirundi ebiri basiraamu n'opposition be baganirwa. Nze mmanyi nti abasiraamu NRM bangi ate nga bangi bagiwagira, naye bwe kituuka kugamba nti abasiraamu kati bonna beekuŋŋaanyiza bagenze ku nsonga ebakwatako ng'eno ebagatta, gavumenti evaayo n'eraga nti ate muli banjawulo, tetubakkiriza. Okugaana ejjuma ng'eno egenze okusabira n'okubeera nga abasiraamu balaajana eri Katonda abeewo kyakyusa mu mbeera yaabwe. Nze ndowooza kino kiba kutakula nkovu. Abasiraamu balina enkovu nyingi, enkovu ez'okutulugunyizibwa, ez'okuttibwa, ez'okunyagibwako ebyabwe, ez'okutwalibwa nga abatujju mu ggwanga lyabwe. Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu ekubiriza abantu b'omu disitulikiti y'e Nakaseke n'emiriraano babe bakakkamu kubanga yayungudde edda abaayo bagende beetegereza embeera bw'eri mu kitundu ekyo ku biyitiŋŋana nti wandibaawo ekirwadde ekitannategerekeka bulungi ekitandise okukoggobya ab'oludda olwo. Omubaka akiikirira disitulikiti y'e Nakaseke mu Paalamenti Sarah Najjuma yamaze okunnyonnyola ensonga nga bwe waliwo omulimi w'e Wakyato agambibwa nti yalumbibwa ekirwadde ekirina obubonero obwefaananyiriza obw'embiro, gattako omusujja ogw'ekitengo ate n'embeera ey'okubulwa omwoyo gwa